Poliisi e Masaka ekoze ekikwekweto mwekwatidde abavubuka bataano abagambibwa okutigomya abatuuze. Bano bakwatiddwa mu bitundu okuli Nnyendo, Mukudde, Misaali, Kayirikiti ne Kaako. Abatuuze batuubulidde ng'obumenyi bw'amateeka bwe bubadde bususse mu kitundu kyabwe. Ng'ate Misaali babba ky'ekizibu kye balina. Abavubuka bajja mu Misaali bayitirivu nnyo bapisa bukozi bungi bw'amaanyi. Nzigi bazimenya ne batwala ebintu eby'omu nju nga TV, rediyo n'ebyo ebirala byonna babasangirizzaamu nga toliimu. Tebalina budde batamenya, bamenya emisana bamenya ekiro. Bano era balumiza n'abakulembeze baabwe obuteefiirayo ng'obumenyi bw'amateeka buno bugenda mu maaso. Naye kiyamaani w'oku kyalo Kayirikiti byonna abitwala ng'ekintu ekitali kintu ky'amakulu, awoza abatuuze ba ku kyalo abamanyi. Abakwatiddwa bakaze kwewozaako naye nga buteerere. Wano okuba abantu feba ulusitafu mustaka okuba abantu feba nze tunda kasoolize nina omulimu ne muzadde wange yakava wano kati nyiza okuba nga nafaananya abayaayi nezesirimu nawe kuba nkola. Poliisi egamba ekyagenda mu maaso n'ebikwekweto bino mu bitundu byonna ebya Masaka. Ebikwekweto byaffe bikyagenda mu maaso okulaba nga abantu bano bakwatibwa era oluvannyuma lw'okubakwata bagenda twalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Era kati bano fayiro yaabwe eri mu kukolebwako, tulinde ate omwabi wa gavumenti kikyatugamba mu nsonga eyo.